he doesn't have a hit in the last 10 years. Zamba? Yes. Luyimba. Hey. Taina wadda akadongo. Tewali in the last 10 years taina. Actually yasoka nagenda ko ne mu exile. Okumanya abaana bali bamutwala mu ndongo. N'abeereyo bw'abeereyo ne zireeta bafeefe ne zireeta ba gravity ne zireeta Fikfa Maker ne zireeta Jimnola Kapeke mpoza ayimba si Kapeke tumuleke but ne zireeta ba hip hop abangi nga ye aliwa nga ali kwa Asylum ali n'omuzungu okitegeera kati ate yakomyewo I think mu kubeera mu Asylum eyo we yattira album ezo emeka ebiri but again nezigana nezitakola ki nezitakola so nakomawo Uganda bwakomawo Uganda teyayimba yakola podcast era naye ali mu business yemu naawe simanyi oba nawe ino mulumba simanyi oba interview azikola bulungi okay ndoja bigenda mwenda otidde ne mulungi kati akola podcast interviewing aba comedian interviewing abayimbi interviewing people in the music business which is a good thing okay. Because bobo kola business to tapping ati wamu okay no wechigana ngolomba bamwe ba podcaster katali mu business yamwe mwalyo so kati gogamba alete fax chiwamutumye no me I just replied him because nange yakoze chi yanumbye me I have nothing against GNL ochitegera mu manyinga a very wonderful artist Uganda ya kuba koko hip hop ya forming a Baboon Forest na tuletere abayimbi abakabi ochitegera so I give him his respect as a hip hop artist ochitegera yes but his reply to me was not necessary, was not called for, because somebody gave him wrong information, so he decided to attack me. So we are nange we are nombi nange ne mudiza. Epas released a 42-track album. Yes. No hit song is on the 42-track album. And na era yamala kunumba. Nze si jonkera mpozi ngonumbye because twali awo actually teyalomba nze. It was a comment about the comedians. I think yali mariachi bwe yazanyisa yazit waliti yali tenge ku stage remember that war then nalumba nagamba why should you do content blah blah so replied him as somebody in the entertainment industry nagamba nemubuza lwaki olumba ba comedian nga endongo yo nawe kyaganyo okukola ki okukwata okitegera ate n'olwo olutalo nalwo ne lukola ki ne lubaawo so many people have released it's not a passes album mwaji kubabiko kola mu ba DJ twageza kujizanya nyimba nga 2-3 awo naye still nazo zaagana but kirungi after the album Gloria Boji namuwa collab ne tuka samwe Gloria Boji naye alage na yawa Epas collab Epas okuvayo Yata album Epas 42 songs yes before even his concert but ku album eyo kwaliko nyimba nga 2 ezina we zanyenyawo ko okitegeera but era still nazo tezali the entire album was not that much a success. True. After the album he did a collaboration with Gloria Boji nene nebuuza Epas mubwa Epas wenga bwe tumanyi mu kweraga n'omukweko ba perfume awatya Gloria Boji oluyimba I think if I'm not mistaken I'm yet to be corrected I think it was Gloria Boji's first song ever. Gloria Boji twaite tumanyi kati Epas namwa collabo how gogamba how either basasula Epas kuwa Gloria Boji collabo because Epas yeraga nawo mumanyi tamusobola kumanya I think if he has very many collabos I think your album yagana yeriko collabos nyingi then a few other 2-3 Ugandans ate 2-3 Ugandans baino kubanga bainawe bali
Pastor Malaga go bakola. Kati go gambe ya Gloria Bugi. Ya Gloria Bugi either two instances. Either yali ensasule oba waliwo enkolagana ye ne Gloria Bugi. Tasobola. Pastor kuwa kolabo ino kubanga you're somebody, yes. Because he's also somebody mukweraga koko. Akugamba atojja kuyimba. So kati oluyimba lwa Gloria Bugi ate ne lukola ki? Ne luvaako lwe lutuuse. Yes. Kati tudde ku kyagundi. Zamba. Ekya Zamba. Mbo ogamba mbu Zamba mbu bamuwasa. Mbu wakyogedde. Wakyogedde tewakyogedde. Omusajja oba yakifunye bubi. Anti byebyo abamuwa information bamuwadde bubi. Okitegeera. I think kyeka kyamunyiiziza ayamugambye kyeka bw'ato bwe yamugambye nga bw'oyogedde kisobola yakoze eki yanyiize naye nga ekyo sakyogedde. Anti kye kyanyiiziza kisobola kugambye ne interview gye eri agenda agirabe. I did not disrespect him. I did not abuse him. Samujonkedde sina kyenakugedde. Okitegeera. It was just a clean interview ne tumwogerako. Okitegeera. So bwe yamala okufuluma after some successful big songs. He has about 7 successful songs. Koyi ezo, Mr. Right, Story ya Luka, ani yali amanye the remix. Zona zina, but if you checked on YouTube, all those songs are 8 years ago, 10 years ago, 12 years ago. Taina yo new song. Hit. Taina. Actually, Navio na yamusingako because Navio has been relevant for ever since he started music. Because Navio yasoka GNL Mundongo, not so? Yes. Clear cut. Yes. Clear cut yasoka Navio, yasoka Babon Forest. But even right now, Navio is still more relevant in the hip hop industry than yes. Neku show ya Palaso just 2 days ago yagenze na yimba. Yabaddeko. Anti alakali cheap oba. Kati wawinza kwa yayimbidde bwere because oli muyimbi munne. Probably. Ngato mulaba alaba. Probably he's expensive. Because gwe Juliano mulaba. Kabe wabbe. Probably ne GNL wachi. So kati go gamba Navio taddukangako. Battlefield. Navio taddukangako ku Battlefield wali ne kati kuva kati paka kati. Ate nga yasooka ani Zambo kuyimba. Kati kiki otegeezaawo nti ne Zamba mu kampu ye gye yakola mulimu amusinga hit ani mungi bintu Zamba byatayagalira ddala. No. Kati kankubuulira enjawulo eriwo. Let me break it down for you. Nze bampita DJ Nimrod. Yes. I speak facts. Sinyiza nyiza abantu abamu bayinza okulowooza mbayisaamu amaaso, but these are facts. Okitegeera. Even if you ask anybody, ne ku Twitter nabuuzizza Ntambi nanziramu ebirala. Because Ntambi, Frank Ntambi is a GNL guy. Piara. He's aliko playlist ya GNL. Frank Ntambi loves hip hop. Ochegwa omuteka wawo genre za music zonna akuchuzingira mu hip hop. Frank Ntambi ne twali ku press conference ya Fefe Busi nga agenda kola show ku Jahazi. Frank Ntambi bamuwa mu track awo ku press conference n'atuulamu. Actually Frank Ntambi ayinza okuba asinga n'abayimbi abamu aba hip hop okuyimba hip hop. He loves hip hop 100%. Era yazze nampandikira ebbaluwa mpanvu nnyo ku X Dear Nimrod. Nampa facts about GNL Zamba. Gwe wamugambye eki? Nedda nze namureply nze nemubuuza ku bayimbi basatu abaali mu Babon Forest. GNL, Big Trill and Munji. Okitegeera. Nemubuuza who was the bigger artist? Tomelez? I think there was another yeri tumuleke cause Chendongo yo yagana. Yagana. Say yes. Okay. Nemubuuza Frank Ntambi nemwa ku bayimbi ba Babon Forest ani asinga obunene musically.
kubayimbi ba Baboon Forest. Yes. Ngolese Munji. GNL, Monji, Big Trill. Keko tumujeko. Keko teyali mu Baboon Forest. Yali yoko na adukayo. I don't remember. Shadrack yamuleta na malana. Bonna bali almost product ya Shadrack. Okay. But teyali mu Baboon Forest. Ochege nze nambuziza abasatu. Fact is Monji has more hit songs than any of the three artists. Than GNL? Yes. Hit songs. Yes, nze nkubuulira. Monji has more hit songs than GNL Zamba. However much GNL Zamba yakola ki? Yaleta Monji. GNL yalinga taata waabwe. He was the boss in Baboon Forest. Yes. But okubeera taata tekitegeeza mbu ate omanya tuzaala abaana ne batusinga n'obugagga. Neera still oli asigala ki? Tata. But now this is music. This is not fatherhood. Yes. Ochegera. You can bring me to the industry and I dominate the industry more than you. Okay. Ochegera. So as we speak, Monji has more hit songs than any of the three artists. Taddukangako ku Battlefield. Ochegera. Yeah. Big Trill's biggest song is Party After Party. Je tuyinza okuyita Kasala Mawanga. Kasala Mawanga or something like that. Because Rurakba, Nigeria, America, bichi. Ochegera. But those are how many songs? One song. Party After Party is how many years ago? It's like more than 5 years ago. 6. Yeah. More than 5 years because Radimu lockdown. Raja then lockdown ne Rutwala. So kati waga kugamba nti GNL is not the king of hip hop in Uganda. He is not. Sikabaka wa hip hop. No. He's a respectable hip hop artist. Yaleta camp Baboon Forest. Natuletera Big Trill. Natuletera Monji. Probably nakwatako ku baana abalala nakola ki? N'abaleeta. N'aba hip hop abaliwo. Yali kyakulabirako. Yes. Okitegeera because ne Fefe yagamba mweyo Seminta nagamba muwe ebimuli bye because be bantu abatusooka mu ki? Mu industry. Naye ekigambo king n'ekigambo legendary bakikozesa bubi mu industry. GNL si legend. Si legend. Ndoza mujje mu discussing mufune katimu kaba YouTuber mu discussing ekigambo legend. Kigambo kinene nnyo bangi bakikozeseza bubi. Kati GNL ali ki? He's a respectable hip hop artist. Just like that. Yes. Respectable hip hop artist. He has groomed many, yes. He has produced many, and we give him his flowers. Kati ani kabaka waabwe? Kabaka simanyi gwe nnyinza kiwa. Naye nga bw'onoogamba mbu saawa zino, for example, n'ogamba mu Range Rover yesinga. As we speak right now, Fefe Busi ya China flaga ya hip hop in Uganda. Now, 2025. Wanji? But he has done a launch. Jahazi pia. Yaina capacity abantu nga bameka. Jahazi pia juzanga 15 or even more. Nibagamba Zamba yakuba dash show ndafuna umutwalo gumukanana. Wa. Tambi we yangana. Wa yajikuba wa. Mwe yakuba concert. Wa. Ndafuna abantu gumukanana. Wa yajikuba wa. Akoze endorsement okuva mu endorsement zazikoze. Yeah. Omanyi enasimu. Enasimu ekuwa buli kimu. Ntaddemu GNL concert sigiraba. But everybody inesimu agende ku YouTube tekamu GNL concert. GNL concert. 7 years ago, GNL performing with Baboon Forest Entertainment speaking vernacular tour, GNL Nambole Stadium. You know, yali just a performance. Just performance? Yeah. Tekuli concert. Taina concert? GNL has never. What have you taken? I don't know. But I don't remember. I stand to be educated. Ne bagamba nti GNL byonna bikoze almost byonna byebiki bimenyeremu omuyimbi okugamba mbu byonna mbikoze. I know tuve ku GNL. Omuyimbi okugamba mbu byonna bikoze. I know kubanga akoze eki. Olina okubanga otadde ennyimba
ezakabi nga zibaddeko ku countdown za zi TV ne zi radio wane e Kampala okitegeera olina okuba nga ofulumiza waliwo kye bayita hit song ne anthem yeriwa hit song oluyimba oluli hit nga ffenna balukuba ngabo boda to boda no tusigale Uganda crossing border lulina okuba nga luli hit wane e Kampala okitegeera nga baana balukoona lunyuma anthem zezikasala machi kabona mawanga for example City Alosi was an anthem party after party was an anthem songs like that kati zitugunzo gamba anthem nga wano tuluyimba dijjayo ne muluyimba lwonna ne muluteeka wali mu bbala nga mutamidde okitegeera oba ku concert n'olukuba concert yonna nekuba enduulu ne baluyimba okitegeera then ne luva e Uganda nosanga nga Burna Boy alwogeddeko Chris Brown alwogeddeko oba Puff Daddy alupostinze okitegeera that's what happened to City Alos nosanga nga ba Davido balwogeddeko general ulete okitegeera nosanga nga party after party lwasala ba Nigeria ne balufuna South Africa bakadibi kati ezo ze anthems okitegeera now anthem sinyi bandi nnyo abaziina batono abasinga tuyina zihiti gwokubye gwe bba wano tuluyimba ne tuluzina thirdly olina okuba nga olinayo ko ku bayimbi booleese ekyo tumutiikinga yakikola fourth eyo bonus fourth olina okuba nga okozeeko ku concert naawe n'otuula n'ogamba kati nkikoze nagikuba kati akusingako alina okuba nga akoze concert n'akola ne extras. Okay. Those are two different things. Waliwo abayimbi wano Uganda abakola concert e Kampala, either Serena, Cricket Oval oba wawa ne bakomaawo. True. Ne wabaawo oli n'akuba Cricket Oval n'agenda e Mbarara, n'agenda e Masaka, n'agenda e Luweero, n'agenda e Mityana, n'agenda e Ggulu, n'agenda ki, n'asigala ng'ennyimba ze countrywide baziina. Oyo naye mwawuleko oli owa Serena yekka. Okitegeera abayimbi abamu we basingira abayimbi abamu nosanga epasi akubye Serena naye tasobola kukola extras. Eso agenda mukono. Either tebamanyi nyimba ze oba nga talinayo bafaani. Chovola baba kungana n'abaleeta e Kampala. Kati ne wabaawo for example Mudra ajokola concert e Kampala ajijjuze ayite Masaka ajijjuze ayite Mbarara ajijjuze akole tuwa kati anya muyimbi kyabasinga munneko bombi. Gravity wakuba cricket naayita extra Masaka naayita Busia n'agenda countrywide no naakubye Kampala yokka Kampala epas ani asinga munne mu finance mu maanyi mu bantu oli atambuddemu agaba abamulala muko ne mu ssente abamusinga. Okay. Because abamu oyinza okuba Kampala ne kitagenda bulungi Masaka nejula Mbarara nejula bla 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 ate eri gye basinga okukola sente. Kampala shows are just kulagako bulazi. Kampala shows zonna Kampala tebakola sente. But in nnyo bakola. General atuleetere one box baleese we bali era ku market bakola bulungi. Kati waliwo abantu botasobola comparinga ku GNL. Ochege you can't compare Gravity to GNL. Gravity akubye Uganda yonna. Kitegeeza musinga. Ochege Fefe Busi akubye Uganda yonna. Kitegeeza musinga omuwulira bamulanga eyo bamulanga eno. Omanyi lwaki bakulanga Luweero? Because music watuuseewa Luweero. Jene tebasaba mulanga Masaka. Mulange. Because bono mulanga ogenda kulanga luyimba ki? Koi. Bamanye Masaka. Koi. Bamanye Masaka. Omusajja legend mwagala munafu legend okikoseza buli kimu yakikola ne muloti. Ate gamba Big Trill
alemera kerekera okunvuma Big Twitter yanumba ku Twitter naga ndi munene ne kifiga munkole msife ku kifiga Big Twitter ngate no lutalo terwali lulwe Big Twitter oyamutwaliramu yegendereze era namureply nze ku X ne mugamba bro tweet yo nagirabye naye sigenda kuddamu. Why? I don't want. It is not his fight. Alanirako bamukamawe. Aleke bali ba Twitter bamajega ku Twitter bana batalina byakola bo banvuma bo sibamanyi. Ochegera. Big Twitter yeyingiza mbintu bino. Teyeyingiza mbintu bino. Ta qualifyinga. No, he qualifies, but if he wants his fight, let him bring his fight. So also na boss we omusomese? No, siri mukusomesa. Siri wana tuli mukogera bintu abantu bibati okogera. Yes. Kati TVs those other presenters can't say these things. But okogera ku gender ntitali kindi. Yeah. Last time when I talked about Juliana, it was not in a bad way. No. Nena labanga there is something that is not right. Era bayimbi banje nnyo bajja mu box nagamba ha tutyo yo muchala we bali nnyo mogerako. But it was not in bad faith. Ochegera. I was just concerned that abantu bam supportinga ye support ye no muntu nenchogerako abantu ne baka olombi nenga njogedde fact ochegera Palaso yabadde ku show ye bayimbi bameka abagenzeyo kuyimba ku show ye batono nsula no bakubalira I saw Navio, I saw who else bade batono. Actually I think Navio was like the biggest artist yagenzo kumuyimbira cricket of abayimbi abalala babadde ochogerako nti uyo ne mulodi bwe nchogerako mbate ne mulodi atulumba okitegera nenga Palaso. Okay, let's also ask bameka babera ne concert Palaso nagendayo nation acho chebuze because we don't want to defend one side. Yes. Okitegera B2C had a concert bayimbi bameka babadde ku show ya beba B2C. I saw different vakubagoba n'okutula mu crowd okugamba mutuzze kulwagira kale teyabagana okuyimba but kyabagana okujja nga temulina shows banji tebayibali tebalina na shows walo gamba mutwali tugenze magundi kuyimba tetwaliwo naye n'okutula mu concert mu show bagana. Now tuyinza obutablaming abayimbi obutajja kuwagira ba B2C. Yes. Boke nyini shows abameka ezabayimbi zebayimba zebakola bone bagenda ne basupporting. Yes. These are facts. These are things that After 5 does not talk about. Manya bani tebabyogerako because batya okubaddiza fire. Kati gwe ko byogere. Nze kambyogere. The music gwe yakuba hit songs zonna ze yakuba. Tewali muyimbi mu hip hop yakavalinze ki gundi eyo gap eyo. Karate mu mugamba nti anti mbu yafulumya album zizonna nga ziri hot. Zonna ze yafulumya mu time ye. Twalegalayo artist wa hip hop asoka akavalinge atuwe hits so abaliko kati tebamwenkana tebanazikola. Monje nyemba zonna zaina zasinga ye. Okay, I'm not comparing the two artists. No. Chengezako kugamba is enyimba za GNL zili lyrically rich, za Kabi, Yakuba, his yaleta abayimbi, blah 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 blah. Respectfully wa Kabi. Yes. Ochitegera. Now let's get to the facts. In hip hop, are there artists mu hip hop abamusinga hit songs? Yes. Ochegera. Are there artists in hip hop that have done more than he has done? Yes. Ochegera. Navio celebrated a 20-year concert ku Sheraton wajira. Yes, najira. Fefe Busi has done a concert ku Jahazi nga hip hopper. True. He actually has also announced that his next show is going to be at Lugogo Cricket Oval as a hip hopper. Fefe Busi. Okay. Ochegera. Okay. So I'm trying to show you that other hip hop artists have done more than what he has done. Ochegera. Bayinza okuba tebana bakuleta ku producing ayo bayimbi because clear cut yaleta the myth blah 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 naye nabo Fefe Busi FBM tena bakufulumyayo tena fefe yenga ye. Ochegera. So wabasingira
because yaleeta Big Trill nayeta ne Monji nokitegeera naye ate ku balenzi be yaleeta ate we nagambidde wali mbu Monji ate gwe yaleeta alina even more hit songs than Further Away. Further Away Mungi achikiriza tachikiriza ekyo alina kikkiriza alina kikkiriza Mungi ngata kyogerangako yakikiriza Mungi tayagala kyogera ne Fefe alina more hit songs than Monji. Hey, just that Monji ezize even up to now ze yakoba luli ne kati zikyali za kabi so kati ngolima nga Sesetula even up to now is still a very big song. Bonfighter ne Chameleone. Bonfighter was it GNL? No, that's Monji. Kati Monji na yaina so kati mulinga abagalo nafuya tetunafuya kati wano tuli mu kuweyinga hip hop industry tetulina gwe tunafuya tuli mu kugiweyinga ani wakabi ani atali wakabi ani yaleeta ono ani yeetaaga okukola kino ani yeetaaga okukola kino okitegeera ani yeetaaga okuddayo mu studio n'ayimba ani akyayimba okitegeera abamu ne hip hop kati bamuvaamu kati bali mu kukola music akola sente. Hip hop taleta sente si nnyo ba hip hop abali bameka wano e Uganda. But they say GNL commercialized the hip hop. And how many hip hop artists are there? There are like 10. Never dance hall bameka baliyo n'aba Afrobeat bands. So hip hop industry si amaani nnyo wano e Uganda. Si abayimbi bayo si be bangi. Batini nnyo in that osobola baweyinga. Babaluku wagwawa nga gwe DJ mwabakuba music. Babaluku naye yenze aina yenze Kampala tuni zeziri ni muloto wagala kibuga Kampala kibuga kyaffe tozimanyi nzimanyi zizanyawa jaja baba agwawa zizanyawa soko nziremu jaziri ya streaminga akasenta takapona jaja baba afuna akasenta nedda okola ku radio kuliriza ku byesimu naga nkubirayo oluyimba lwa hip hop lwonaawo olw'omuyimbi omuna Uganda olondayo mbuuza gwe oli ku radio oba oli ku TV tukulaba gundi viewer akubye esimu nagamba nonyeza oluyimba lwa hip hop lwonna any song olunzanyire from a hip hop artist in Uganda olondani now angenda mukasero ka jende lero May nga 2 bakusabye oluyimba lwa hip hop ozanya lwani tutya ngenda nenzijayo story ya Luka nendeta ngo omayiro acho je story ya Luka because oli mukadde oyo music ya relatinga nawe abavubuka baliko tebasabe era omuntu bwasaba oluyimba lwa hip hop you either ojja kunoonya Navio right now onoonye Fefe Busi onoonya ani omulala Fik ogendeko mu Fik because actually ne hip hop wa Fik ennaku zino yatandika okuyimba takyakuba nnyo hip hop naye ali awo but of course he's a hip hop ojeyo Fik ojeyo probably ne Rachel Ray gojja kujjayo GNL because tuli mwogerako kati naye nga naawe twandibadde tomujjaayo because ojja kuzannya oluyimba kola agambi akubira agambe njagala lwa hip hop olala solo kati jaja Babaluku tumuteekawa kuba kati gwe oyo Babaluku muleke tolina kyotya Babaluku waliwo abayimbi bo nga baleke Jim Nola Babaluku ni omulala awo waliwo abali awo bo baleke agent akuba yakava kufulumya naye pima nawe yachakuba Jimunola tomuletawo Jimunola ne Babaluku baleke batuule wali toboogera nako
agende ne jajjawe baleke wali jimunola tajja tasembera atono Spider tagwawa Spider naye muto but tanaba kuvaayo nnyo bulungi. But I think Ali promising. Yeah, he's promising. Spider MC. Abaana kwe bali okwo ku TikTok aba freestyling. Kuba badde bagamba nti Jajja Babaluko ye king wa hip hop. Abandi bagamba legend. Abandi bagamba nti oyo ekintu kitandikira ku Jajja Babaluko ne kisaasaana. Okigobi. Nene mulodi. Ezala oliyitiridde. Jajja Babaluko. Jajja yakuba. Jajja muleke. Babaluko muleke. Muleke. Oyo musomesa. Musomesa? Yeah. Oyo musomesa. Chenyezo muwa. Okay. Rocky Giant. Wakati abakuba n'abatakuba. Oshabaye Rocky Giant balekera okuyimba tubude bwe mune GNL. Mu time? 10 years ago. Oli n'agenda wa? N'agenda America no n'agenda Musada. Ba stoppingira mu time yemu. Almost your time yemu. Sibe jiri wamba. Yeah, almost. Kuba nawulira wundi Babaluko Rocky Giant. Babaluko. Yes. Kuba GNL nkokola ku Hot 100 DBT music weta. Bonbi almost balekera okuyimba mu budde bwe bumu. But Rocky Giant was also another heavyweight. Rocky was good. Yeah. Nekati bw'omuwa track asobola ogituulamu. So kati wenkubuliza Rocky Giant legend. Chola mbagambe bigambe bye mubikozesa bubi. Rocky Giant si king wa hip hop. Rocky. Teyakuba. Rocky king. Ndozolaba nawe chukuzitoyenda. Kati Rocky Rocky Giant comparing nani? Ne Babaluko. No. Rocky Giant yaita. Comparing nani? Yaitaho kwani? Rocky Giant asinga Babaluko. Babaluko yasinga Rocky Giant. Tuni. Rocky alina tune. Njagala nawo oyo che. Njagala nawo oyo che. Rocky Giant yakuba tune. Rocky Giant ne Babaluko ani asinga obunene. Muchi. Rocky Giant aina hit okusingani Baba chugwa chogedde. Rocky aina tune. Yes. To be honest. Yazukuba zipaka last. Kati otegedde lwaki mbadde sagala kwogera ku Babaluko. Navyo agwawa. Navyo. Navyo alinga kamiliyoni be batusooka ne kati we bali tebagala vaawo. Navyo akyali relevant. Navyo ayina endorsement si nagambye woyo yakava kuyimba ku show ya Palace. He's around. Yakava kuba show ku Sheraton. They are celebrating 20 years nachukua. Atenga babade bagamba mbu okubalansinga GNL wetaaga akakota ka Navyo. By the way, you can't stand GNL and Navyo here. No. Are you sure? Navyo is a bigger artist than GNL Zamba. Yes. Yes, Navyo is a bigger artist than GNL Zamba. GNL chasinga Navyo. Just a GNL yaleta yabayimbi abalala banene babiri. Navyo ayinza kuba taleetanga. But Navyo is a bigger hip hop artist than GNL Zamba. Hits, concerts zakoze, even relevance, even up to now. Abana baliko bamanye Navyo tebamanye GNL. Fa bamanye GNL abazinanga ennyimba ze. Kati tuyingire wali mu salon obuze bakwe ennyimba 5 z'aba hip hop oba bakwe 3 hip hop artists in Uganda. You tell me if they will mention GNL. Ngare bagamba Navyo yaliko ku concert yemu kweyo gundi actually Navyo najiddukamu tours eyo tour jolabe ya gundi gye yakola
ayinza okuba yagiddukamu for some reasons. For some reasons ayinza okuba yagiddukako. Navio seba akubye ne concerts n'aba Nigeria n'aba America. He never R. Kelly. He's been on all those. He's sung with R. Kelly. How do you compare him with GNL? Hey, Halacho boy. Those Halacho boy. Oyo movie. Hey. Actually, if you mention five, Mulete. We bring him a challenge. Mulete Ntambi, mwagala. Cause now togera facts. Ntambi, yes, aliko payroll nange ndiko payroll ya bayimbi abamu. Ochegera banjo chayo. Era mba defending anenji wawo mubiri. Ochegera. Nate Ntambi yatachi susa. Na susa gweta teguchale mugati. Lindazi liramba. Ata akubayo kube. Ata tete tanyola komazi. Ochegera. Navi asinga GNL. Yes. Gubugamba. Yes. Wala. Bagamba kaziki ka Navio mutekalina singa longo ani nawulira ina singa longo abana bayimba singa actually ebimu babikoze bombi because kana kayimba ka saluni ava ka saluni kalike bayimba ne Mr DJ bali mu bombi Mr DJ kitegeera Mr DJ mwalimu abayimbi banjawo Mr DJ bali mu bombi yes there's another song mwebali ne Radiant Weasel True Man not True Man is a good minister of health where Mr Right Mr Right mwalimu Radiant Weasel GNL Zamba ne Navio and I single kasuka punch right now radio nekudakana Navio single sura line bayimye bombi omu nava nagenda mu exile ngomu achakuba ne kati achakuba Navio tadukanga na ye bagamba ka tune zono zakwata abantu mitwe eza Navio bantu myaka kiri kyenkubuuza abantu bayimba ko nange jankwata because that's oluyimba lwa Mr. Right is one of my favorite songs. Olumu GNL ne Navio Radiant Weasel one of my nesese tulanduzanya okitegeera nenduzanya wa mukikadde okitegeera koi duzanya mukikadde kati osobola ogenda concert kati geya Palace oba yani nozanya koi tosobola tebalumanyi fa balumanyi fa bazimanyi Navio azanya Navio azanya nezine zikwatirira abantu Navio azanya ngalo tukubisa abantu engalo wano mugondi abantu ne bakuba engalo ezo zonna akyaziyimba olinga asirise agenze kunonya muzungu mchala we mchala we ali bebiri taira mchala muzungu congratulations mchala muzungu yes yawasa yawasa kakati ndayara ndi mulwadi temwagaliza wagaliza Zamba kubanga bagamba nti eyo project ya Rakeri Navio yakola tax obanga 15 it is okay Ntambi it is okay Ntambi yaga yaliyo mbu Navio yakola tax nyingi it is okay ne bwakola tax ana then namala nabera mu luyimba goma kibera mu studio anyway tax actually Andre one time yatugamba abayimbi abannayuganda tebamanyi kuyimba mwe mugenda okulanga oluyimba lufulumye naye omuyimbi ayimba producer natetenkanya oluyimba nalufiirako nga amaloboozi bwonna mafu he said it himself Andre so kati finance hip hop artist asinga sente ani ayimiridde waliwo abayimbi abamu nga abagaggawalidde mu music industry ne wabaawo abayimbi abamu abagaggawalidde because bali mu music industry naye nga music industry si yebagagawezca si za music okay
I can give you examples. Okay, abamu sagala bakozesa examples. Matwalo abayimbi abamu ng'okimanyi muyimbi naye nga ssente ze azijja walala nga mugagga. True. Naye nga ziva walala teziva mu ndongo. Ne wabaawo abamu nga ssente zo ziva mu ndongo abo we bali nga bazifunye because bali mu ndongo. Onjo tuwayo Okitegeera. Okay, let me give you examples. Bakamiri, Bebe, Bobby Wine bafuna ssente okuva mu ndongo direct then ne batandika okuinvestinga mu bintu birala. Aho bo music ye yabagagga bafuka bagagga because of music. Ne wabaawo abayimbi abamu. Okay, still let me use GNL because it's a fact. If he's rich, I don't know his wealth. Never, but if he's rich, it is not music that made him rich. It's not? No. It's probably again deyo nakubecheyo nafuna kusente. It's not music. General bagamba yagenda vano ng'ekintu akutte sente ze. Probably sijja kiwakanira. Probably ayinza okuba yagenda okuva wano nga akutte ekintu. Naye nga kati okay, let me give you an example. Mungi. Music sente ze zava mu ndongo n'ennyumba gyayina because aho bo tubalaba. Mungi twali wano nga tula Mungi azimba ne manju ayinayo enkoko yazitulaga. Okigera from scratch n'olaba ng'ennyumba teriko seminti yagitulaganga. Ojijjukira bulungi. Ojijjukira ensase. Aha. Naye tubadde awo out of the blue omuntu n'atuterayo kalina ku X. Ne weebuuza akikola atya? Naye nange ngenda funa akafaanani wano ku internet nkateekeyo. Bagambe bannange hard work mwebale nnyo. Tutandike bya Jasmine. Ate kijaha. Dan Flavor. Ngenda bikola. Bijja kukwasa. Because yumanyi lwaki abantu abali ku social media oba wacho oyagala. Mungi hard work. Yes, abayimbi abamu tubalabye ng'endongo na plasteringa nakulaga mbu kati ali mu plasteringa. Endongo gravity naye endongo. Yes, ndongo. Naye kati waliwo abamu muyimbi oba chobola nagamba abamusagala bogerako linnya muyimbi. She has some music out there, but her richness is not music. It is probably more theater because she does more theater, more acting than music. These are facts. Ono walese wachi ati ebiduduma okitegeera Helen Rukoma sente ze siza ndongo. However much naye ali muki mu ndongo. Abayimbi mwebali kati waliwo abayimbi aba band. Olaba kati abayimbi ba band abo sente zaabwe za ndongo obalaba yabo. Bamisa ki baba Haruna agenda oteeka wali restaurant ng'olabira ddala sente zavudde mu kwanjula mu ki n'alyoka akola ki. Yes, kati kizibu nnyo okugamba nti gundi mugaga ku gundi because tetumanyi investments zaabwe. Bwe tukwata akaziki kokka abafunye sente mu kaziki tubamanyi nga tugira muziki. Muziki gwokka ne tugamba bayimbi ki abazimbye ennyumba abakoze ki abagaggawadde because of their musically batini abasinga tukyapangisa ne tuziteekayo ne tugamba muzaffe ze stories zewawulidde. Bwe kityo we kijja. So kati aba hip hop oba amagezi ki tuyimbe sina gwe njonkera buli omu mubuulira kyalina okukola because abamusinze nabaleeta abayimbi beereeta. So sina really right ababuulira what to do, but let's tuleme kwataakinga abantu nga tetumanyi probably wawe kivudde. Number one. Number two, tuleme comparinga abantu because buli omu atulidde sente ze tomanyi
oli akola ki ono akola kino ono akola kino okitegeera abamu balaga zikalina abamu balaga nagamba yiyo nagikoze naye ng'ate tolabye na musingi teyatulaga musingi teyatulaga tukole nga Gravity bwakola leero akulaga mbuka oyagala interview tugende wali ku site we tuba tugikolera n'olaba ne ku nnyumba ng'azimba naye nga nange ngenda funa akafaanani otekeyo nkateekeyo ntambya omuwaabwa kakinga pyala ntambya je muleete ne bwe lwanca akuwe facts twogere wano facts yes alright so bwe tubadde ne Nimrod wano nga twogeramu ku ndongo nga bwetambula nga bweri hip hop temulumba musoke mwetegereze ekintu ababuulira mazima akaziki kamwe abasinga kayala okitegeera concert zitambula zite bagamba concert zisala kibozibozi kyabaddeyo Palazzo what is the problem obuzibu obusooka is abantu abagula tickets tebazigaba. Okay. For example, you've seen Champagne concert engeri gye yajjamu balina live ku TikTok zaabwe nosanga abantu bagula tickets nguliddeyo abantu 10 nguliddeyo abantu 5 nguliddeyo bano naye bwe bagulira abantu 10 tickets ziragawa baddamu ne bazitunda tebazigaba okitegeera kati ogenda otuuka mu concert nga yandibadde ejjula ziri tickets 10 oba 5 tebazigaba okitegeera kyekimu n'ekiboozibozi twali kuteera TikTok zaabwe nosanga nga abantu respectfully bawagira Bruno K nagamba oli nagula table naga kale nze nyinza obutajja naye kansasule table ne bafaani bo 5 bagulidde ticket wali olabyeko Bruno ng'ajja ku live ng'agamba okay today nina ticket 2 ze bagulidde bafaani njagala zibagabira muzikime ekyanja wali okirabyeko tekibangawo okitegeera n'agenda mu katale azigabe yakikola oba si ekyo n'ovuga mu Owino n'okwata tiketi 5 ze bagulidde abantu n'ozibawa nze waliwo nabuuza ne ku radio ne ngamba naye mpulira bagulanga abantu tickets ziragula temuzibagabira because these are papers that have already been printed okitegeera omuntu azisasudde gwe nga gweoyagala share ejjule okitegeera lwaki togaba tickets zino tebakikola kyovala ebivulu bibasala kati ekibozibozi singa yakwata tickets ezo n'azigaba awo wonna wandijjudde nafunanga Friday because show yali ya Friday nafunanga Thursday nagenda mu Owino nagenda woba najja on radio station nagamba na ku radio ndese ticket 10 eri radio ndese ticket 10 nagenda ngazigaba nene zebagula oli alaba yakola sente nate ne yerabira ate webatajja kimu what was ekibozibozi kyakola nefe tulaba empty chairs yagamba yafuna because bagula tickets ne baselinga ne tables before the event kati okimanyi bwe basobola okuba bakola sente before the event in that ne event ne bwetabaawo aba yakoze dda actually singa tagenda na ku event because the number of tables ze batunda online number of tickets nze nkuwagidde ngenze mu office gundi onaguze table abamu abagula table tebajja nakujja okitegeera okitegeeza ogw'omuze abantu beetereze abayimbi beetereze bw'oba ogenze online n'otundayo ticket ono nagula 5 funa olunaku ogendeko mu Owino eyo ogende okukwate Gaba Road okwatewa ozigabe okitegeera netogaba Palasate what happened? Same thing almost, I would say. Butagaba. Yes. Oba gundi zino economy ekutte oba sina economy. Also pricing, I think, because Palace, I think yaliwe ya mitwale 3 cricket over, of which I think ordinary was kind of expensive. Gravity ajukubiranga ku mutwalo, normal price is 20,000 ordinary. Yeah. So bojibo balega ate no bateka ku 3 nacho kiretawo obuzibu. Pricing. Yes, pricing. Promotion Bonabye the same ways
ebivulu byonna bwe babipromotinga banners drive okola creativity nti luli yakikola lisia alina ekipya kyalese anti kati right now tewabaddewo ki driving abamu abayimbi concerts zaabwe zikola because of the stunts they do before the event abamu si ba stunt bagala clean work abantu ne bajja because oyo omuntu si wakatemba abamu olina okufuna ekibeera ky'ossaawo oba luyimba ng'olinawo like a hit song lunonki n'ogituma that hit song then abantu ne balyoka bakola ki abamu baba celebrate kati nga B2C they were celebrating 20 years which makes a lot of sense abantu kyobola abajjula era yaliwo it was just reproduction disorganization kwagala kukola bintu bya kizungu ani yali abirimu Washington era nze nagenda backstage nembuuza lwaki mwe ba DJ babatadde wano Boshi yakirimu nengamba nenvaayo because nkimanyi oyo omwami wa Maridadi ayinza n'okumakinga omuyimbi namugamba olaba wali X awo tovaawo Bush is a clean guy naye ate neyeerabira mbu tuli Uganda baali baselebratinga byabwe kati abayimbi baali which is okay naye abayimbi anti waliwo nagambidde abayimbi ne baba baganye okuyimba for example B2C concert mujje mutuule mu show muwagira abayimbi namwe mulabe show okitegeera but how many artists were in that audience tewali then do you blame the artists for not coming to watch B2C tebagenda ku show z'abantu abalala it's a two-way it's also a two-way okitegeera anyway ebintu ebito ebitambula nandi Kansime naye nalabya ayomba nti abantu bajjonkera ebintu byate ebintu byali bikola ki byali tebabitegeera ndowooza olaba what I can say about bategeera ebintu bya Kansime ate ne batandika bidiscussingako Kansime tumumanyi nga ki comedy ng'agenda kujja ku stage kukola ki kugira comedy ono wokurostinga ali prepared nedda si wakurostinga Kansime craft ye eri theoretical okitegeera bya theatre kind of production wakawo walinga wa theatre now that is what people expected out of her show to come and ngabola Fun Factory wekola that's the Kansime they expected because that is skits zezo nezili online bebe byakola neighbor bichi muzigo gwe okola chi wano that's the comedy she does now when you go to her show you expect that kind of comedy kati bwotuuka ku show ate ne bakuterawo comedy woko roastinga kyoboza okulaba si kyokoleze ki si kyosanzeewo that's what the complaints eziri eyo mu industry ziri ku show ya Kansime anti wagambe nti mwagudde mu bintu bye mutate exactly of which roasting America be bamukola balina roast shows ezo kati first of all it was the first of its kind in Uganda abantu abajja okulaba show ya Kansime basangawo kyera probably abamu baali bakirabyeko abamu tebakola ki tebakirabangako so that's the disappointment eyaliwo kati ye n'agamba nti kati ate ne mulomba ne mugamba show wakoze show tetwagitegedde bla 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 naye n'abaddiza n'agamba ebintu bye mwalabye temubitegeera kyovola batemwakoze eki naye nga teffe abaali bagenda ku show ya ye twali tusuubira the theatrical Kansime tetwakitegeera neyanza nnyo ndi mulot webale nnyo webalire ddala Flo agamba ki Flo gyali talina tabu bangamba mbu buli bwana bukatale yagwabulabirira kampuni yaffe yebulabulira
bangagwa gwe sister company yaffe yebalabirira be bamu ku bayimbi baffe bali mu Galaxy nali manyi fe tukwatayo omu ne tumuraisinga ne tumuleka ensi n'emutwala ne tukwatayo mulala ne tumuraisinga ensi n'emutwala bwe tutyo. So mwaletse mukataleya si twabuleese bwajjadda bwana bwagala nnyo okunzanyisa bwagala nnyo okuzanyazanya nange naye ninzi Frank Ntambi ngenda mukuleetera pia wa General Zamba ngenda mukuleetera twogere ku facts wano twogere ku hip hop bulungi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala Galaxy mwebale mulina amaanyi mani wegali tugezaako gamaintaininga naye maama bakibba bakozi nakyo kisusse ekibba bakozi lwaki tebatraininga baabwe balaba tutraininsa abakozi ne babatwala simanyi nange kusasula Galaxy esasula on the 28th kabaka atonyeeyo dda ekyokusasula tekiri anti kati nyinza okuba nkuwa 3 ng'oli agenda kuwa 7 anti nange simanyi manyi nebyo nebintu byokugenda ku stations endala nabyo byakuweeyinga yes oyinza okuba mu pasente ezisinga wano n'ebiki byensobola okufuna eri biki byensobola okufuna wano you need to weigh some of those things. Nanti oli agamba tambula ne brand ezikula but kirungi eri wakula dda kati ekyo kikyogenda okukuza wali nti CV bakuze CV mbuki bawere nti yakolerako era obatukidde omutwala kitegeeza badde bamumanyi he's a big brand just that bali tebatraining abakozi kati ani DJ kyasinga ate obuuza DJ asinga DJ sasinga mu Uganda obuuza otya DJ asinga gwasinga ani asinga Shiro alinga Afrigo Shiro alinga Afrigo band alinze Chameleon Chichotegeza Shiro alinga Afrigo gwe Chameleon otegeza ki Afrigo band yechi nkadde si band ekyasinze okuba yakabi respectable mu country yonna si ina legendary hits ezitalivaawo zinantongo zi Maria zi music oli mujjawo musajja asinga ezo ennyimba zisobola ovaawo tezisobola ziri legendary kati gwe Chameleon notegeeza nti tokoga tovaawo sikoga sivaawo mu industry n'enkyanfulumya hit buuza ekirala Roger yani DJ Roger kati abo beba Monji not Monji ndako kivudde mukamwa beba Modra Roger Kapeke nedda Roger Stewart nani omulala Roger Stewart Zara Tota Mase Tota Zara Tota ate Zara Tota alichi kididi Gloria Boji be babigwamu bugwi pa tebafuna training mutofu chechimu ne mune Gloria Boji twali awo nga tufunye Gloria Boji mu DJing aniragadi beba rota kati walo category ya Frigo Ragadi Shanks VVD kata beba rota beba Robato bebani awo bebo kubanga ne mu DJ mubaya ababatisa bali ababatisa je bali banji oyo mwenye ne Gloria Boji
Gloria Buji. Oye, Gloria Buji wamwe. Zara tutabatiza. Alisha. Ongambo tyamo ofunye certificate mu bwa DJ. Ofunye diploma ni yali azigabyeko. Anti yagamba yabajja ku kyebiri. Mwali mufunanga kyebiri nga mukubira bia. Omulimu nagukola ki? Nagutereza. Ye nugu gye mwakola ki? Atweyanziza. Gye mwamufunako. Atweyanziza okutereza omulimu gwaffe kati tugufunamu. Mwali ku kyebiri. N'abigoba. Kale. Nga mu kilabu tazanyira ebiri. Ngali ku miliyoni. Lwaki si bamulondako kubeera president wa DJ? Lwaki balondaze? Wa president wawe? Lito ali ati. Ani? DJ Lito. Kulira Lito. Lito. DJ Lito. Lito kati mugambe yani. Yani mu industry eno. Lito yani. Sifik. Agent. Abaji munola. Abo mutadde wansi litamanyi okuba endongo. Litamanyi. Kati Lito ye John Black. Lito John Black. Roger aberani. Roger Stewart Mudrabo. Roger Stewart Mudra. Aliwa Bruno K. Mu DJ. Bruno K. Kandabe yanyawo. Aba Grace Khan. Sanyo kwogera ku bagwa. Mu DJ. Alisha. Pulira Alisha. Alisha ndoza ye Kristo Panda. Anti kati watudde mbayimbi bawala. Alisha kati yalinga Karo Kasita. Abanga Karo Kasita. Yes. Ate Etania. DJ Tania. Abangani eno mundongo. Etania sinandolavu. Bana bakajja naye nga balina hiti. Ava peace nandolavu. Ava peace ate asuseewo. Ava peace nsobola muwa naye sandi mwadalisha. Oli alina hiti nyingi kusinga. Muwono wa NTV. Linda. Yes, I can give it Linda. Linda ina wa DJ abawala nga bagambye DJ Nimrod waliwo kagigi wano akabawala twagala DJ abawala bobo otusindikira list yo mbawa babiri owayani mbawa Linda Deni ne Lola. Yes. Lola amanye ebintu byakola aba abayimbi aba DJ ababiri benesiga nga bakuba abani bakuba byonna basobola bikuba ate mbasajja nga gwe toliko nogamba kagigi kankagabe njagala ba DJ basatu tubatwale koboko bakubemu mu basajja soka wa Stewart omwa nenka wa Magic Touch ne Trizy aba Galaxy. Magic Touch ate Selector J nga bangambye waliwo corporate company yetaaga DJ end of year party. Bangamba DFCU yetaagayo DJ. Awo nsindikayo Selector J. Ate campus chikutte. Awo mbawa Magic Touch ne Trizy. DJ Ali Breezy. Ali Breezy Gondo High School. Omusindikayo. Seta high chikutte. Muntu weyo DJ wamanya agenda okulinnya boda atuukewo mangu. Ngamba wali Breezy. Alinyana boda ne controller. Ne controller asobola. Okay. Mangu amba Ali Breezy. Okay. So tujja kujja next time. Mai Nimrod chenkwagaddeko. Gwe totya bintu. Kati boyina kati nga Conscience ajja concert. Awo Nimrod. Nimrod yagisobole. Yeah, cause concert Conscience chali wange. Okay. So cricket over concert. But DJ abasobola. Awo beera. Awo. Awo nze Slick Stewart. Slick. Awo musobola chikwata. Yeah. Ne kinywera. Nnyo.
waliwo international artist nze nsinga okuba concerts wano Uganda international yes obaze waddamu kati nze nkola ebintu bingi but nze nkyasinza okuzanya concerts by international artists ate enkuuka ekutte Suna Ben nkuuka Masaka Kyengera Mulwera Suna Ben Mbazira Tone Luweero Suna Ben omusindika yo cause wali ebikola bingi baba bagenda kumenya ku myalo kikutte because kati Suna Ben omuteeka cricket oval tewali bikola tewali eki tewali bogenda kuzinisa ebyo abatajja baso Noni V gundi osindika yande ezo zino laba ffe nze Roger Stewart Lito ani omulala Magic Touch Trizy Kololo nao Chigwa yes alright tambi yagambi nga tumaliriza mbu motoka yo ya M Kopa mbu ya kusonda M Kopa kibanja mbu baya banja mbu tutambulira mu babanja motoka yo nsonde tutambulira mu babanja bebakola mbu bebakuteeka mu sente ezaaki bw'otambulira mu bashuga mami engeri gye bayogedde ku zamba nti bo mbaagala bw'oba olina goyina mumpeeyo ate ani atayagala omukazi alina sente nze ndi single sugar mami ye mukazi ayeekolera ng'alina sente nga tavuga kamotoka ng'avuga motoka nnene ayina ewuwe ewuwe ne bw'aba apangisa kasita ennyumba gy'asulamu esukka emitwalo 5 ayina ewuwe talina akaagamba era bw'oba omuyina nze we sagala ssente ze jase njagala mbeere n'omuntu nga naye azitowanga bwenkola ki buli bwokwana omuwala nga omusinga obuzito yes kiggwa but owano oba onteekamu ekitiibwa nga nange nkukigusaamu biri bwe nnema okusasula nga njikuwa nga tugenda so kati ekyemmoloka mbwe emmoloka bagibanja tokiinaako bweba bakubanja oba ne kaadi nedda njikulage emmoloka si ya M-Kopa mbu ya Sako mu Galaxy erina ekintu ekyo ku gundi nti Floro yaddako funa emmotoka tumusondere Galaxy ewagira abakozi baayo okukola ki okukulaakulana so kadi motoka gye babanja tebagiwa kaadi kuliko manya ki kuliko ga muntu mulala oba kuliko gange kuliko manya gosemu so kyekyo ni mulodi tusigule lwakuba kale tetusobola kukola show ya properties ate abamu kuffe sifa abantu abadda mu kulaga nina kino nze netulira mu bbaala nenywa ka whisky badije batono nnyo abasobola ogenda mu bbaala ne baspeningamu emitwalo 4-3 buli wiiki nze nkikola every week DJ tebakisobola ekyo mbulirayo DJ kyali ya sente gwe wali osanzeko out ng'ajoga okujjako nze mumbuulire ng'atudde ku ssente kale katule ku table nga kuliko omugagga kanga si ya spending oke katukozesa ekyo nze kanze ekikola buli wiiki abo ababa bali eri mu kuba disco ze kati nga bwe nagambye nkola Friday Saturday Sunday only Friday Saturday esigadde nozibalekera Monday Tuesday Wednesday Thursday mba mukulya kaja mbuka mnengamba kati these days just ngenda out like on Wednesdays only oba Tuesday nengenda ku Federation nentuula but era byembanywa
teri DJ abisobola obinywa consistently for some time. So not that tebayina abamu bayina naye baleka batereka sente zaabwe. Nze siina wadde na 10 zenfuna zendya. Uyo Rajifu yagenze funa accident yaleseewo obuwanana. Kati nange wemala okujjako fees rent esigadde zibazizo. So bateekewo respect ku linnya lyo. Because teri akola byenkola. Ndowooza tujja funa lunaku olulala ndi nkuwa ekyayi ekyokulabirako. Kindage. DJ Charlie yalinye business class okugenda ebweru okuzannya music. Business class sigambye kulinnya nnyonyi just because ennyonyi zo bazirinnye. N'atuula mu business class. Ojjukira Nwaji kyeyaganga mu butaddamu ku lugenda bweru nga tali mu business class. Mundage. Abasinga tulaba posters zaabwe agenda kubeera Dubai. Tolaba nnyonyi gy'alinnya, tolaba bw'ava ku nnyonyi, omulaba bulabye ng'atuuse Dubai, ng'akubye disco, ng'akomyewo e Uganda. Akuba akafaanani ng'ali mu nnyonyi. Abamu balayika balinnyawo na bbaasi. Ng'agenze mu business class. Yes, ayinza okuba yagenda kuba festival naye yalinnya mu nnyonyi yali atudde wa mabega mu maaso. Ffe tubeera eri mu maaso ne captain ye captain yani nenze Frank Antambi. Frank kakati kyekyo jangu tumenyemenye ensonga za music otegeere nti ebintu byogera byanjanja. So mwebale nnyo mwebale ddala bwe tubadde Nimrod ye bwate bwabeera ali straight. Oba olina ekikunyizizaamu ojja musonyiwa naye ng'ebintu bye ntonsonyiwa. Mwebale nnyo mwebale Innocent Mundabira. Kale mwebale nnyo mwebale tulabagane next time.